Amen. Amen. Bw'obanga oli mu bufumbo If you are in a marriage, naye nga tulina kwagala mu you bufumbo, don't have love in your marriage. it's better get another place. Kyandibadde kirungi n'obuvaamu n'ogenda awalala. Kikubira engalo ez'amaanyi. Clap for that. Yes. Yeah. Question is, Ekibuuzo kiri bwe kiti. what are you doing there? Okola kyawo mu bufumbo obwo. If you don't love that man, Bw'oba omusajja oyo tomwagala, okolamu ki mu bufumbo? get another place. Funa ekifo ekirala. Children Abaana. be bakuumira mu mbeera gy'otayagala. Because children keeps in the situation you don't love. Get another place and go with your children. Funa ekifo ekirala ogende n'abaana bo. Ate oba tomwagala. After all, you don't love him. Oli mu kiyumba naye You tokyagala. are in that house, you don't love that Oli house. ku musajja naye You are with tomwagala. that man, you don't love that man. It is too much pain. Obulumi bungi nnyo. You have a lot of pain. Olina obulumi bungi. Bw'akomawo n'otandika ogamba bannange bakikomeddewo When he comes ki. back, you regret and say, why has he come back? Abamu n'otuuka n'okujja oŋŋambe musumba nsabira kigende. Some of you come to a pastor and say, Pastor, pray for me. I want that man to leave me and go. Kyendeke n'abaana bange nja Let him kwerabirira. leave me with my children. I will cater for my children. Kati mbadde nsaba olwaleero I ask you today, boddayo eka if you go back home, omuntu oyo gw'otayagala mugambe the man you don't love, tell him, nti amazima wano ndiwo neggamyewo nkuba naye sikwagala. just here, but I don't love you. I'm wasting time, but I don't love you. Oba enkya n'anyiga biwundu simanyi. If tomorrow is gone, just Nancy's wounds, I don't Kubira know. Yesu engalo Am I ez'amaanyi. turn up to Jesus?